twalwa no ku Silk Friday ne mugamba nagamba line tama bakubawo bakozi banaffe Jennifer full figure yakubiddwa akozi banaffe full figure yakubiddwa bye bimu ku bigambo ebitandise program ekolebwa Jennifer full figure wali ku Salt FM wamu ne Salt TV ku Salt TV si Salt FM nga program eno Jennifer full figure agikola ne Senkubuge kati Senkubuge leero azze ku show nga tali nako wakawe oba mukozi munne bwe bakola wabula Senkubuge atubuulidde amazima nti abadde yagamba dda full figure nti full figure bajja kukuba ko full figure line ettama lyange erinyirira bwe riti line ettama essavwa line ettama eddene obulungi eryagaagavu ng'omuntu atandika atya okulikuba eryabadde ettama esaamusaamu bwagenze okukeera okuva Senkubuge we yagambidde full figure nti bajja kukuba Senkubuge alabika yabadde nabbi kubanga kye yalangiridde tewayise na ssaawa ziwera ng'ebyaddala ettama lya full figure balifudde ekitama kati abamu ku bantu abatabukidde full figure n'okubeera nti bali mu kucacyanca ne sekucacyanca yenna mwe muli ne mwana muwala oba omukyala amanyiddwa nga Fifi the Queen omujjukira bulungi ku Bukedde TV ne New Vision ate oluvannyuma n'alinya n'agendako ebunaayira okubeera nti gyanoonyeza n'okukakkalabiza emirimu gye full figure olwakubiddwa ne sekukubwa yenna Fifi the Queen y'omu ku bantu oba y'omu ku bantu abasoose okuba nti bafuna peeni n'olupapula n'awandiika omuko gw'ebbaluwa wabula ng'essanyu limuli busanyu yagambye bw'ati how can I record my voice comment olaba abantu wano we bawandiikira zi comment tugeze ku Facebook Fifi the Queen yabadde yayagala na kulikodinga bulikodinzi nagamba nti abatimpuzi next time yiwa omuntu ebinnyo kubanga tolekaayo kubanga ekiddako kikusange ng'era kale awo n'atulika n'aseka nagamba bati katandika butandisi gumya mubiri ne bw'onaatambula n'abakuumi abakusooka okuba nabo bannange nti gumya mubiri ne bw'onaatambula n'abakuumi abakusooka oba abakusooka okuba nabo ne battibwa be bangi mbw abasooka okubeera n'abakuumi ne battibwa be bangi bigambo bya full figure oba bigambo bya Fifi the Queen ng'abiweereza full figure n'abagamba nti omuntu bw'akuvuma musange ku street kubanga kuba ebimwamwamwa paka waanayogera amutuma naye omuyiseemu nti omuntu bw'akuvuma musange ku street kuba ebimwamwamwa paka waanayogera amutuma ate era naye w'omumanyi omuyiseemu next time abajja bakuyisaamu byambe olabe ku byendo osaaga kiggula lujja awedde ebyo byawandiikiddwa Fifi the Queen ng'abiweereza omukyala amanyiddwa nga full figure nakati akyapookya n'ebiwundu ebyokukubwa ne sekukubwa yenna kati bwe tubaliriza Fifi the Queen amaze okucacyanca Senkubuge amaze okutubuulira nti yalabula dda full figure n'atawulira mwana mulenzi nkomyewo naye abandi ejjo gwe mwawulidde ku bbaluwa gye yawandiise mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibra Mukasa n'olunaku olwaleero ebya full figure tannabiwummula agamba nti full figure tetulina kuwummula maama Flower towummula lwana sooka owulirize Ibra Mukasa mwana mulenzi amanyiddwa nga Ibra Mukasa ekintu kye yasinze okuba nga atuyambako kwe kugenda nga atambula mu bantu ab'enjawulo naddala ba celebrities abandi be musinga okuba nga mutunuulira n'afuna endowooza zaabwe ku mbeera eyaguddewo nga full figure amaze okutuusibwako
ebikolwa ebyokumukubakuba abatamanya ngamba. Ibra Mukasa mu kuwandika ebbaluwa ye agitandise mu ngeri nzikakkamu nnyo, wabula nga ebbaluwa eno giwulirize n'obwegendereza ate gwe oyinza okumbuulira. Olistede tusimbule n'ebbaluwa ya mwana mulenzi Ibra Mukasa. Ibra Mukasa bw'awandiise ebbaluwa eno agitandise agamba bw'ati: updates okuva mu bantu abasinze okusanyuka nga maama Museveni mukyala Simpoke. Ekintu ekyo nga kitabula full figure muyita. Simpoke yasibwa wano jjojjuuzi kadade gwotandika okumuyita. Updates okuva mu bantu abasinze okusanyuka nga maama Museveni oba nga maama Museveni akubiddwa. Ojja kujjukira nti full figure bwe yazaalo ezadde omwana yamutuuma Museveni. Omuntu ali ku namba 1 ku lisiti ya Ibra Mukasa ye Shamimu Mayanja, abangi mumuyita Zubeida. Ibra Mukasa agamba nti Zubeida oba Shamimu Mayanja yasuze ekiro kyonna ng'agabira omwami we ebyalo by'enguudo z'Emakindye naye okusingira ddala Salama Road, nti Zubeida yazukusiza omwami we n'amutwala awo mu byalo by'enguudo z'Emakindye n'abimugabira byonna, era n'amugamba nti ne Salama Road yiyo gitwale. Ku namba 2 kuliko omwana mulenzi amanyiddwa nga Shalom oba Shalom 256, abamu oba amanya ag'obuzaale Shalom Kaweesi, nti ono yasaze nteemu nga kwotadde n'embuzi kimeeme. Mu Shalom agamba nti ebyenda byakuweebwa omulwadde awuutemu ssupu okusobola okuyunga emba ezaakubiddwa. Omuntu ali mu kyokusatu ono si mulala ye Fifi the Queen. Fifi the Queen oluvannyuma lw'okusagambiza wali ne ku lisiti eno yawandiikiddwa Ibra Mukasa ku ngeri abantu gye bajaganyiza nga Fifi the Queen nga full figure akubiddwa, ne Fifi the Queen ateereddwa ku lisiti eno era ng'ali mu namba 3. Nti Fifi the Queen ono ng'asinziira mu Canada akoze pate okubadde abantu 48 nga bonna banywedde, nga kwotadde n'okulya, nga basanyukira n'okusagambiza olw'okukubwa kwa maama Museveni. Oyo ye wookusatu. Owookuna namba 4 mwana mulenzi Kawalya Isaac Keys, oba gwe mumanyi obulungi nga Keys eyali ku NBS TV wamu ne Sanyuka TV, nti ono asindikidde mutowe amanyiddwa nga Abel sente z'okugula embuzi 2 okuva ku kaleerwe n'enkoko 10, era nga pate ekoleddwa mu bitundu by'ekigo gye bagenda okuba nga beekulisiza n'okusagambiza olw'okukubwa kwa full figure. Bannange nga mufaaki bantu mmwe. Ku namba 5 oba ali mu kifo ekyokutaano ono ye Kakalamu the Answer. Mumujjukira bulungi Kakalamu eyakolanga ku YouTube Uganda byogere, era nga yakolanga ne ku Radio Simba nga tannava mu Uganda. Mwana mulenzi Kakalamu agulidde abantu beewaabwe ekayunga embuzi 2 n'enkoko 7. Omukolo gugenda kubeera ku kyalo Nazigo we bagenda okuŋŋaanira bonna nti basagambize nga beekulisa ekyatuuse ku full figure. Ibra Mukasa ku bbaluwa eno gy'akuuse agamba nti omuntu ow'omukaaga ye Bad Black Uganda namuyimbwa Shanita oba Bad Black, nti ono asazeewo kusiba owawandiise kusiba, nti ono asazeewo kusiiba bukunya mu nnyumba, era nga kuno kwotadde n'okukuza ekizadde muno okukuza ekizadde obugoba bubadde 13 mu bbanga lya ssaawa 12. Ibra Mukasa olumu ogenda n'owandiika ebintu bino nze nsoma bisome ate omuntu ajja gamba nti kati ebintu by'osomye
mu Bad Black munne yasazeeyo kusiiba mu nju ng'ali bukunyegere. Abamanyi okukuza ekizadde mukitegedde bulungi nti Bad Black ekyo yakikoze emirundi 13 mu bbanga lya ssaawa 12. Ku nnamba 7 kuliko Anteira mukyala wa SB4 Media nti ono yeewoze ssente ku Ssaalongo SB4 n'agula enkoko 2, enkota z'amatooke 3, kiro z'ennyana 10 n'afumbira ab'omu kikomera mwasula. Ibra Mukasa ku bbaluwa gy'awandiise eraga engeri bannayuganda gye baasagambizaamu n'okucacyanca ku mukyalo omulungi Lwondo Kaalaala Full Figure olw'okuba nti yatuuse ku menkekeera gy'okukubwa abantu abamu abakyavuddeyo n'okuba nti beegaana nti si be baakikoze, okusinziira ng'ate yagamba nti abo bennyini be bankubye ofiisa, those people bakiyita bet me beat me, beaten me beated me. Ku nnamba ey'omunaana Ibra Mukasa mu kifo eky'omunaana ataddewo Sheri Matovu. Sheri Matovu mumujjukira bulungi maama Nannyunja, oba yali mukyala wa taata Nannyunja, oba eyali mukyala wa mwana mulenzi oyo eyali aweereza akadongo kamu ku BTFM wabanga akyaliwo that side. Katumba, yes, the guy is called Katumba. So Sheri Matovu nti ono olwawulidde ag'okukuba maama wa Museveni n'addayo mu ssabo n'asalira bajjajja ente emu, embuzi 2, enkoko ensesere 6 n'endiga emu. Byonna mu nga Sheri Matovu abikola mu kusagambiza okungi okujaganya n'okubeera nti asanyuka okulaga essanyu olw'okukubwa kwa Jennifer Full Figure Nakangubi. Tugende maaso n'ebbaluwa eyawandiikiddwa Ibra Mukasa. Waliwo agambye nti tugende maaso naye totulwisa, tuva ewa Sheri Matovu gwe bazizzaako awo mu kifo eky'omwenda ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Kasuku Kuku Wazabanga Sema Nengene. Mwana mulenzi Ibra Mukasa agamba nti Kasuku ono olumaliriza programu ya Sunday Nation, oba olwamaliriza programu ya Sunday Nation n'agenderako ewaka mbu asiibye yepicha ne beautiful era nga bano basobodde okumala mu obugoba 16 mu ssaawa 8. Ibra bulijjo manyi mukwano gwa Kasuku era nga Kasuku manyi mukwano gwa Ibra. Ibra byotadde mu bbaluwa Kasuku binaamusanyusa. Mu kifo eky'ekkumi waliwo Catherine Kusaasira Sseruga, omuyimbi w'eggwanga mumujjukira bulungi gye buvuddeko oyo ebyatuukawo nga basibye bodyguard we ng'era yali amusibye yali Full Figure. Catherine Kusaasira ono amawulire gaamusanyusizza nnyo n'alumba omwami we Sseruga eyabadde mu kusiba akapapula emakindye ne bagenderawo mu loogi ne beekuba bannange amatooke nga balinga abaakeekwana obwedde enduulu zokka ze ziwulirwa. Bigambo bya Ibra Mukasa mu bbaluwa gy'awandiise. Mu kifo ekya 11 mulimu Tamale Mirundi Junior. Ono naye asiibye agabira mwami we nkuba kyeyo John ebyalo okuva Netherlands era nga takyasobola kubigula kubanga babadde bamukutudde omugongo nga bwe mumanyi we Namugongo ne Namuŋŋoona bawalakata. Ibra Mukasa mu bbaluwa ye gy'awandiise n'agamba nti nkomawo n'abalala mu paati 2 nsigadde nze mukadde wammwe Ibra Mukasa wano kusula motoozi emakindi. Ebbaluwa yawandiikiddwa Ibra Mukasa ng'alaga abantu ab'enjawulo engeri gye bareactinzeemu ku kukubwa kwa Mama Flower
Mama Museveni Jennifer full figure. Kati gwe mu comment section teekawo okusinzira ku Ibra Mukasa bawandiise nti basagambiza bwe batyo ani kuba ne yasinze okubanga akyakyanca olw'okuba nti mawulire munnaabwe ate muyimbi munnaabwe kubanga full figure muyimbi yatuuse ku minkekeera egifaananako bwe giti. Kati ng'ebya full figure okutuuka ku minkekeera tubitadde ebbali gwe munnayuganda lwaki oba osanyuka nga munnaali mbuzibu. Njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bano bakukolera daddies wamu n'ebyakulya by'abaana byonna abadda ku masomero ne bw'oba ogenda ku DVD kubira aba Honey Bites obagambe nti ngenda ku vidi ya mwana ku ssomero munkolere package y'abaana bajja gikolera ku 0709 788 ate era mukadde ke kamu kutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bakugamba nti omaliriza okuzimba ekizimbe kyo kati oyagala kubanga kisiigibwa langi abakugu abakakasibwa bo aba Alson Painters UG ekyo bakiri osobola obbakubira ku 0705 1936 ate namba eyerine ku WhatsApp oyinza okuba oli bunaayira ng'oyagala bagende ku site balabe ku site yo n'okubuulira bye weetaaga bakooneko tojja kwejjusa. Abaseddi omusunsuzi lyerinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli kyolina okukola mukwano gwange kyakubeera nti olikinga vidiyo eno ffe bye tukola wano ku agaliwo byakuleetera information mbujjuvu byabwo nga tetugasseemu yadde okutoolamu ekintu ekimu. Kati kyolina okukola kyakulikinga vidiyo okomentinge ate osharinga emikwano gyo. Thank you.